Ate mu malala ge tulina agataliko mutuntu waliwo abasomesa ku ssomero lya Buwuma abalajjanidde gavumenti ebayambe ku ssomero lyabwe Lyatikkukako Akasolya ati nga mwaka mulamba okuva mu Desemba. Bano bagamba nti embeera etabuse naddala ng'enkuba bwe bayitonye. Abasomesa n'abayizi ku ssomero lya Buwuma Primary School ezenga mu tawuni kansi Lwakaka na misindo abulajjani lulimira essomero lyabwe mwerere kidirire kibuyako okutikula Akasolya ku bibiina omwaka ogw'erenga nti abayizi basubira mu Kyangaala. As the wind came and then it blew all the iron sheets. So we have tried to put the 2 rooms, but so far the 2 rooms we are missing. So we are pleading with the government that assistance would give us the hand so that to help our learners. Ameko mukulu w'essomero Balaza Francis agamba nti essomero lino kompe mu kitundu balina ngeri ya gavumenti nga lyali lirina abayizi 2,000 ne kati lirina abayizi 720. We have a problem. We don't have enough latrines. We have only one structure which is being shared by both teachers and pupils. The one which the district gave us, it is broke and it is in dangerous conditions. We have blocked it. We are not using it, and we are now sharing the only structure which has 2 stanzas for both teachers and pupils. Yakusaba abayizi abasomera mu kibiina okuva mu biwano okutuuka mu P3 nga abamu ku bano basomera mu musana. Type of classroom. They fear the rain and the sunshine. A big number in this class. I always teach 180, 190. Ategeeza nti ekibiina ky'asomesa kirimu abaana 19 nga abawulamu okusobola okubasomesa naye oluusi bazibwalira. But as the rain, the buildings are blocked off, the number reduced up to this number. District yabaddukirako n'amatundubaali naye ati nagembuyaga yagayuzaayuza mu ekibala gy'endira abaka waabwe okuli John Musita ne Saara ne Talisire babayambe. We are in a big problem since December 17th. All the reports, we have reported all the reports to the DO, the MP, even the chairperson is aware of the problem. Faizo Kiza yakusakidde guleno ku Bukedde TV.